Batulaba musibye bulungi mujebale ebigambo ddagala amannya mbwa tekamwa tegakyukangako. MP Gara West muli mutya banange ensi etuuba munzikirize nsooke neebaze era nyozayoze omwami Erias Nalukoolo wa Nuupu. Aba Nuupu njagala bayozayoza mukulike mwebala akalulu. Njagala bategeeza kino nti naffe aba NRM, kubanga nze ndi ku tiketi ya NRM, abasinga tuli happy nnyo, twasanyuse nnyo okulabika nti Nalukoola yayiseemu amidst all those challenges. Njagala babuuza olutalo luno lwabadde against LRA, twabadde tulinawo konyi nti atuyingiridde. Banange tuswaleko NRM, tuswaleko era tuswalireko ddala. Nze binkwasa ensonyi kati kambanyumize kino abamu temunabakitegeera. Nze ngendo sooka okugafulumya. Tuva mu State House Entebbe mu kokasi faba NRM. Oyinza okulowooza nti mbwa asaaga, era tuvudde mu State House olwaleero. Njagala kukakasa ennaku z'omwezi ziri 14 zizino gyenva, era kano nkakoze nga bamaze otuyimiriza ku Entebbe Express kubanga omukulu ayitawo. Nkakoze ku ssaawa 12:23 kubanga kukasi tugimaliriza nga 12:11. Naye kye njagala obategeeza lwaki nina okuyozayoza Nalukoola. Baabalwanyisizza, bannamuwulire mwakubiddwa, buli kimu kyo effujjo lyonna twali batuusizzaako nga NRM. Saabaddeyo munkwate bulungi, sina gwe naakubye, sina gye naalabise, sikiyinza nakikola. Naye ng'effujjo eryakoleddwako abantu baffe aba Nuupu kitalo, era kitalo ddala. Era musonyiwe motoka kati bazitadde, naye kati nja kukamaliriza bwe muwulira ebireekaana temukaaba. N'olwekyo njagala kwebaza aba Nuupu okulemerako ne mulwana okutwala obuwanguzi. Pulezidenti Museveni wange njagala kubuuza ekyakutwala mu nsiko kyekiriwa, era njagala bamalamu amaanyi mwenna abatuwuliriza oba ba NRM baki. Bwe tubadde mu State House, Pulezidenti Museveni ayogedde yennyini nti Nuupu agitwala mu kkooti kubanga babbye akalulu. Pulezidenti oba bamulimbye oba abigoberera oba yabitegedde. Naye okimanyi kwogera ababaka ba NRM bonna ne basekera ddala. Tubadde eri nga tuseka ate waliwo asobola okumuwakanya. N'olwekyo aba Nuupu babatwala mu kkooti ku lw'okwerwanako okulabika nti tetwababbye, kyekibatwaza mu kkooti. Kati Nalukoola bagenda mutwala mu kkooti okumutulugunya ku lw'eddembe lye. Banange twandiswaddeko ebiswalo bye twakoze n'akalulu kwe twabbye ne tuyitirira. Tweffe twandibadde tugamba Pulezidenti nti abantu tubatwala mu kkooti, tukoleyo ki? Ani atakiraba? Pulezidenti Museveni, bino bye mukola mu by'ekinaana saaliwo. Abagenda mu nsiko, ekyo kyakutwala mu nsiko bwe batyo abaakubba bwe beeyisanga oba gw'osussizza. Kyenjaga mbuuza, temunkwata bubi. Bwe kiba nti kino kye twalabye olutalo Battle Battalion, manya simanyi bice byabadde eri byabadde bwe bityo, ffe aba NRM ne bituswaza. Kakati gwe Pulezidenti ebyakutwala mu nsiko ebyobote byali kubisukka ku kino kye twakoze. Bwe twakulanga mu psychology tuyigiriza abaana ekitutwala mu ssomero. Abaana bwe banga bazannya emizannyo mubayigiriza bayige basobole okuyiga ekintu kye bayita defeat, okukkiriza nti basobola okukuwangula. Gy'emisango egimu gye tuzannya. Omwana mutegeka amanye nti bwe bampangula baba bampangudde. Pulezidenti, kino kibadde tekisaanidde nti n'akaluulu akatono bwe kati, akantu akatono tukalwanirire, tukaabe, tukuba abantu, ensi ekaabe, ensi etukyawe.
singa twakitadde, there is what we call let it go. Singa twakitadde kubanga we were not expecting even to win. Era nze prediction yange kyandibadde kya buswavu nga tuwangudde ng'amanyi nti obubbi bwasusse. Naye njagala kwebaza bannakawempe, nze ndi wa NRM ayogera era ti vidiyo eno njagala etambule. Njagala kubeebaza mwerwanyeeko. Teri ekintu ekiruma okuba olina akaluluko mu mazima ne bakabba ne mu NRM batubbirayo ababaka aba bangi be basuuzizza flag nga bawangudde, naye obubbi obwoliwo ewaffe nabwo bungi. Nolwekyo tulina obbakaabirako, tulina okubayozaayoza ekibatuuseeko, naffe tukisuubira weewaawo tuli mu pate between us kigenda tutuukako, kubanga omunyankola agamba nti kano kabengo kataseera omwe luno olubengo nti bw'oba osa oba okusaba kuyita okusa oba ki simanyi mu nsonyo obiganye bukabira leganye. Nolwekyo mwesuneko, mweyozaayoze, musanyuke. Naye pulezidenti wange tuswadde era bino byoyogera nti mugenda kuwabira abanuubu, tubawaabira ku ki? Nsimanyize basazizaamu ebox kabazisazeemu twabbye n'okuswala ne tuswala ne tuwemuka nga mpunzika nze mbwa tekamu. Era nze kati ntunuulira president akalulu ka MP bwe kati kamu gy'omanyi nti Kawempe territory yaffe yebadde bakaabye basuzuza nga temutudde bwe mutyo. Ako akamu bwe kati akatuwemudde ne tuswala. Kati nze neebuuza ate bwe bukya nti omuntu akuwangudde awo osobola okukkiriza nti n'abanuupu bwewaawe twababbye basobodde okutuwangula. Kati singa bukya gwe pulezidenti bakuwangudde oba Kyagulanyi akuwangudde oba Besigye akuwangudde, omuntu yenna oba nange nkuwangudde, mazima osobola okukkiriza nti bampangudde? Can you accept that defeat nga eno ya NRM ya party just seats ze tulina mu parliament zimala? Tuli over 300 something members of parliament nga ba NRM. Emu yokka nga you cannot even concede and accept okulonda okw'emirembe. Kati mwe aba NRM abaagala okunvuma mmwe abatalina byakukola mu nvume. Kambawo olugero luno. Ono yali muzibe ng'amanyikiddwa ku kyalo. Lumu yakeera n'agenda n'akonkona ku nnyumba ey'omuntu muliraanwa, naye muliraanwa yali alina amaaso abiri ng'alaba nga mukyala nga namwandu. Kati namwandu bwe yawulira eddoboozi lya muzibe nga yakonkona yali azukuka nga buli ku makya nnyo, n'agamba oyo muzibe waffe w'oku kitundu. N'anoonya leesu yeebikeko ak'obulalu wano wansi nga tagiraba tagifuna. Jjukira bedda twalina omwavu tadde oba zino ze tuteekamu parafini. N'agamba yeetire muwulidde engeri gy'ali muzibe ne bwe ŋŋenda nga ndi bwereere ate n'alaba ki nga muzibe. Kati yagenda okulaba muzibe akolamu bw'ati. Jjukira amaaso tegalaba, akolamu bw'ati alinga agezaako kwetegereza. Kiko namwandu nti bannange ggwe obadde ki ng'oneetegereza ko muzibe nti kasooka sirabanga, olwaleero osanze nga ndaba. Omukyala n'adduka n'adda mu nnyumba. Kati kasooka NRM tubba abalulu, tubba obululu, tubonyaabonya abantu, olwaleero tusanze nga abantu balaba. Era singa obululu bwonna kuva ku LC1 abantu bwe nga baagadde omuntu waabwe bamufiirako bamulemerako, n'obubbi bwandibadde tebuliiko. Ekyo twandibadde tuyita people power. Kati nze people power gye natandika mu Nuupu Ululi ekyakolera ddala ge maanyi g'abantu. Ffe twatandika people power. You cannot distance me from that people power. Nga nina Mwiru, nga nina Nsamba, nga nina Nambeshe, nina Tinkasiimire, nga nina Ssekikubo. Ffe rebel MPs abagitandika nga tulina Kyagulanyi. Era bw'oba owakana mubuuze. Nolwekyo njagala kuyozaayoza President Kyagulanyi, njagala kuyozaayoza Nuupu, njagala kuwagira foot soldiers, njagala kuyozaayoza buli muntu yenna yafuddeyo okulabika nti
tetubabbako kubanga bwe ngamba nti tebababbaako kati nange ndi waina tebababbako fulaga yammwe. Mukama bampeera omukisa Nalukoola tukulinza ojja olayire tujja kukuwa obukugu bwonna bwe weetaaga kubanga ffe tuli ba siniya tujja tutya. Waliwo aba NRM abali liberal, waliwo aba NRM abali objective. Banaye temugatta mandwa na migugu ebigambo ddagala.